gwe mukazi gwe Grace Can. Let me tell you one thing. Ebyo bintu byokola bya kisiru Grace Can. Omwana muto omulemeza mawulire. Nabagamba bayimbi abatayina nnyimba. Mumala nnyo obudde nga mutunda family zammwe. No posting omwana azifugo akasoko okuzaala. Grace Can, you have the talent to be a good musician. Va mu bintu ebyo by'ekisiru. Otusibyeko omwana wo, otusibyeko abasajja bo, twaliyongo oyenda. Ozaala otya omwana nga tomanyi taata we. Bayiza we gwe mukazi gwe Grace Can, abantu bagenda kusiba. Eddembe ly'omwana wo lirinyiridde nnyo. Ojja otya mawulire n'oyogera ebintu ebiri sensitive ku mwana wo. Omanyi oyo omwana bw'akula asobola okuba MP. Ne bamugirayo obutambi nti maama wo yali tamanyi taata wo. Politics kati jadda moral value. Kyovula buli omu adduka kukola DNA. Grace Can otusibyeko omwana wo. These are sensitive things, they are private things. Obireeta mawulire mwena ne Prince Oma. Temwina muziki, temwina music. Muli omukola obusolosolo. Omwana wa Prince Oma, omwana wa Kididi. We are tired, Grace Can. Bw'oba waliwe yakuwa amagezi. Nga banno bali eri bawininuwaji bali mukuba muziki basiba bakuba muziki. Where you are going to use your family, weaknesses to market yourself, you are lying yourself. Nze kisinga kunuma omwana muto. Omwana Grace Can wa myaka 2. Amutimbye ku mawulire. Giving out sensitive information. Omwana oyo bw'anaakula. N'ategeera nti ne taata wo Omutuufu yali abuze. Lwaki abazadde mukotogera abaana bammwe? Lwaki abaana temubawa privacy? Lwaki abaana mubaleeta ku social media nga bato? Ate ne mubo wana abantu bazadde baleema balina abaana. But Juliana bazadde, are you seeing them marketing their children in such a way? The kid is a minor. Omukutu omutadde mawulire. Bwe muzanyira obubaddi ku mwana. Emyaka 2 okuva kati, omwana oyo we bali muteerako obutambi. Grace Can kula. Stop bringing your frustrations into the media. Abantu balina ebizibu. Bw'oba tojjukira muntu gwe weebaka naye. Gwe kennyini Grace Can, gwe wasooka. Tata omwana simumanyi. Kati wamalidde ku Prince simanya Prince Oma. I don't know oba ne Prince Oma naye ategeera. Is Prince Oma man enough? Is this sober? First of all, nerinya Prince Oma is an impersonator yetaaga kwata. How can you be a prince without a monarch? Oli ye Grace Can, Grace Chidomola. Ono ye Prince Oma. Did you choose yourselves? Mwena abatategeera. Mwakolagala alliance. Grace Can ne Prince Oma. Ka music yababula. You don't have music. Lwaki temudda mu studio Prince Oma ne Grace Can okusinga okudda mu bintu by'ekisiru. Ne mukwata omwana omuto. Mutata wange yaŋŋanye okubeera n'omwana kale n'owulira ekipu n'owulira oyo omuvubuka Prince Oma yeetaaga okuba emiggo. Before you slept, bw'oba tonnebaka n'abakazi, you ask your dad. That daddy, now I'm going to impregnate Sandy so. Mwefudde nnyo abasiru nammwe. Mbu daddy wange yaŋŋanye simanyi omwana Prince Oma. Prince Oma. If it is a stunt, mujjemu omwana. Mwenga be stunt nyingi nnyo z'osobola okuzannya. Ffenaffe twazannyako zi stunt. Ne mujjemu omwana oyo, omwana muto nnyo. Okumubeeza mu bintu ebyo.
ne music ababuze Prince oba taina na luyimba lusala wadde kamwocha. He doesn't even have a song. Josobola kuba nefuluma makage. Mune muyimbi. Ono Grace Kani yaina talent kubulwa management. Tebyagala ba manager. Ekizimbye shiba management. Manager gamba togenda wano. Togende eno. They don't want managers. Kati obero otwo muyimbi nga toyina manager. Ka business yokuyimba is branding. That's why Shiba is organized. Kwati yaitako mu management. Management eringa somero. You need a lot to learn. So Grace Khan ne Prince Oma, if you thought what you are doing is funny, you are just exporting your idiocy to the whole world. Kati by the mere fact that wajjamu empale ne webaka n'omuntu, so you don't know it. Olaba aba n'abatamivu bajjukira abafunisa embuto. Even the drunkards. Remember the babies, the fathers of their children. What about you? Sometimes waliwo ebintu byetutunuulira mu ggwanga lino nga byetaaga okwogerako. Nogamba no. This should stop. Mujje abaana abato ku social media. Omwana wabata naweza myaka 18 omuteekera ki mu bintu ebyo? Kyanonya tata wa mwana, tata yegundi, but where are you? Anyway. Ekyo nkyogeredde all parents. I have said that to all parents. Wano buli omu alina abaana. Everybody has given birth. You are not the first. Where are you raped? Grace? Nabira bintu by'ekisiru balinga kino kyali en skin. Nakyo kyantamaatamadde ekyo kivubuka. Ate gwali en skin ogenda kugwa ggwe. Sinika ebyo ebinno.